Tito essura 3. Jjukizanga abantu bo beegenderezenga abafuzi n'ab'obuyinza babawulirenga era babenga beetegefu okukola buli mulimu omulungi. Bakuutire balemenga kwogera bubi ku muntu n'omu era beewalenga okuyomba, babenga bakkakkamu era bassengamu abantu bonna ekitiibwa, kubanga naffe ffennyini edda twali basirusiru era abajeemu, nga tuwabye era nga tufugibwa okwegomba kwaffe okubi n'amasanyu aga buli ngeri. Twali battima era ab'obujja nga tukyayibwa era nga tukyawagana. Naye ekisa kya Katonda omulokozi waffe n'okwagala kwe kwayagalamu abantu bwe byalabika n'atulokola si lwa bikolwa byaffe ebirungi bye twakola wabula lwa kusaasira kwe. Yatulokola ng'atunaaza ne tuzaalibwa omulundi ogwokubiri ne tufuuka abajja olwa Mwoyo Omutuukirivu gwe yatubunduggulako ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Ekyo yakikola tulyoke tutukuzibwe olw'ekisa kye era tuweebwe obulamu obutaggwaawo bwe tusuubira. Ekyo kya mazima. Era ebyo njagala obikakasizenga ddala abakkiriza Katonda balyoke beemalirenga ku kukola ebikolwa ebirungi. Ebyo birungi era bigasa abantu. Naye weewalenga empaka ez'obusiru n'okukaayana ku nkalala z'amannya g'abajjajja b'abantu. Era weewalenga okuwakanira ebikwata ku mateeka, kubanga ebyo tebiriko kye bigasa era bya bwereere. Oyo aleetera abantu obutassa kimu bw'omalanga okumulabula omulundi ogusooka era n'ogwokubiri ng'omuleka, kubanga omanyi nti omuntu ng'oyo aba mukyamu era mwonoonyi era aba yeesalidde yekka omusango okumusinga. Bwe ndikutumira Aritema oba Tukiko, oyanguwanga okujja gye ndi mu Nikopoli, kubanga eyo gye mmaliridde okubeera mu biseera eby'obutiti. Fubanga bw'osobola okutegekera Zeena munnamateeka ne Apolo olugendo lwabwe, era olabe nti balina buli kimu kye beetaaga. Era kubiriza abantu baffe bayige okukolanga emirimu omuva ebyetaagibwa, balemenga kubeera awo nga tebaliiko kye bagasa. Bonna abali nange bakulamusizza. Lamusa abatwagala bwe tulina okukkiriza okumu. Katonda akukwatirwenga ekisa.